Kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinzira okubeera nga mumpuliriza mujye baleko gyonna gye mutuusako engalo mbeebaza olw'obusako wakuntegeranga matu amanya enzo Mumbejja Aisha Nasolo wano funawo updates nga ge mawuyi agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda kyemba kusaba mukwano gwange subscribe nga teekako akadde like nga video eno ebisigadde obindekere naye nga story ekyagenda mu maaso n'okubeera nga ate trending all over social media ya mwana muwala Asiya saka ate ne munne Charles kinajjukirwa nti emikolo gyabwe gyawedde era gibadde gimeze ebbanga nga gitegekebwa omukulu oyo SB4 n'abantu ab'enjawulo nga beeyamye okuteekamu ssente gamba nga Maama Fina emikolo gyabaddeyo era gyawedde bulungi video twazitaddewo wano ndowooza mwazirabye sakaate n'ebifaananyi era bangi nnyo bagambye bannaye abagole banyumye biki yadde ng'era bangi nnyo bagenze maaso n'okubeera nga ate boogera ebisongovu ku mbeera eno kati no waviddeyo mwana muwala emabegakawo gwe bagamba nti muganda wa Asiya olw'ensonga nti bafaanaganamu era nga naye w'omulaba mu video eno gy'oli mu kulaba essaawa eno mwana muwala oyo emabegako abantu abasinga obungi baavaayo oba waliwo mwana muwala omwe yamukolera video ku TikTok okwo n'amugamba nti nnyabo oli muganda wa Asiya kubanga okulaki omufaanira mwana muwala ono n'avaayo n'ayomba nnyo olw'okuba bamugambye nti muganda wa Asiya kati no munange yavuddeyo era naye n'ayogera ku nsonga y'emu n'atabukira omukulu oyo SB4 ku nsonga zino ez'okubeera nga yakoze eki yawomye omutwe mu kubeera nga Asiya bamugatta ne Charles era n'embaga n'egenda mu maaso ye nga takkiriziganya nakyagamba nti ogusajja ogwo mugugatta gutya n'omwana n'agamba nti akuyisamu akafaananyi ng'ogusajja ogwo gwebase ku mwana era bw'atyo n'akomekereza mu bufunze ng'agamba nti bannange obwavu kibi nnyo kibi ddala kubanga ye agamba nti ne maama wa Asiya bambi kino teyakyagadde naye lwakuba balinayo byo bamuwaawaawo ebintuntu ssente n'agamba mbu y'ensonga lwaki oba oli awo bambi maama wa Asiya yakoze eki yakkiriza omukolo guno gubeereyo ne mwana muwala Don Asiya TikToker naye bw'ati avuddeyo n'ayogera bingi ku nsonga eno era nga naye takkiriziganya na SB4 kyeyakoze okubeera nga ababiri bano yakola ki yabagatta ngenda kuba nkulekerako obutambi obwo bubiri osobola okubeera nga ate obwekkanya mukwano gwange naye nga kyensinga okwetaaga ye opinion yo ku nsonga eno ngenda kusaba comment yo giteekeko wansi awo mu comment section isobola otegeera gwe ate olowooza ki ku nsonga eno owagira omukulu oyo SB4 kye yakola okubeera nga Asiya yamugatta ne Charles ne basobola okubeera nga ate bafumbiriganwa kwegamba gwe ki ky'olaba ku mbeera eno oba naawe oli omu ku bano abawakanya embeera eno oba oli awo abatakkiriziganya nayo abagamba nti nedda SB4 kye yakoze si kirungi n'akamu n'akeddagala comment yo gitereko awo wansi mu comment section subscribe nga oba tonnabateekako akadde like nga video eno naye nga ekisinga obukulu toseetuka komawo nammawe yamala mangi nnyo mangi ddala goodbye for now. Ekyamazima munansonyiwa naye nninza atilisiko wabeeyo omuntu avaayo ayogerako ebino ebintu naye wabuuze nze kambyogereko fenna twali tumanyi kontenti naye ekyamazima ebintu bya ddala SB4 tosobola kuddira musajja gutegeera gwewunza gwefuula zolo nga gutegeera n'okukakatika ku mwana wa munnayi n'obuzibu ku bwongo ekyamazima tewali muzadde ayinza kwagala kulaba nga omwana we gusajja bwe gutyo nga gumwekakatikako Asiya alina obuzibu ku bwongo naye obwavu buno bannange obwavu buno kibi era tukole nnyo tuve mu mbeera embi kuba maama wa Asiya singa abadde alina kasente teyalikkiriza kuwaayo mwana we agendera ku bigambo bya SB4 miliyoni nsonga alina kamuwa naye lindako guno ogusajja bwe guneekakatika ku mwana we ne gumufunisa olubuto wajja okukiruyalazi ng'ogambe singa twakkiriza SB4 ogenda kubabeererawo mpaka nga bazadde gwagenda obbalabirira tosobola kuddira gusajja nga guno gutegeera ogukakatike ku mwana wa munno fenna twali tumanyi ebintu bya kontenti naye kyamazima ebintu bituufu baali tebeemanyi gwe wabakwasaganya Asiya alinga mwana muto ekimujjidde mu bwongo kyayogera ekyamazima kiruma goyinza obutakifaako nnyo olw'okuba maama wa Asiya yakkiriza naye yali tasobola gana lwa nsonga olina ky'obawa wala yena embaga yeetaaga okusazibwamu kati olwo mwana amufunisa olubuto ng'ogenda olabirira omwana ekyo esajja ekitunula bwe kityo kitegeera naye lwa mbeera omusajja oyo mufunire bizinensi akole olabo bataafuna omukazi ategeera instead okumusibako Asiya kati Asiya omufumbiza agenda kukola ki naye bannange obwavu buno kibi ekituufu kiri nti ffe amazima gali tufuula ab'eddembe ngenda nakusooka kuyozaayoza Asiya ne Charles abeewasizza ababiri
abatategeera bulungi nga kino ekintu kipikiddwa omwami gwe bayita SB4 media tugusa nsonga akitaddemu amaanyi nga wamanyi media eno ebiseera ebisinga obungi comment section yetuwa ekiddako SB4 kuva lwe yatandika okusisinkana mwana muwala Asiya ne Charles yasoka kusisinkana Charles oluvannyuma n'asisinkana Asiya kati okwagala okujjayo ekintu kye bulungi n'akwata Asiya n'amugata ku Charles. Honestly, the public ekintu ntebakyagala weewaawo nti waliwo abakiwagira bo ngabbo naye nze nganze on my opinion Asiya ali safe mu mikono gya maama we. Asiya ne Charles mu mikono gya Charles tagenda kubeera safe. Era kino nkibasuubiza muligamba nti Don Asiya yayogera Asiya tagenda kuwangalayo mu bufumbo obwo. Ng'essaawa zino basobodde okubagaata ku mbaga ey'ekipantiira ku mbaga empanga obupanzi embaga yatabaddeko audience twagala kulabako ku video nga mama wa Asiya wa speech nga mama wa Asiya musanyufu tulabe mama wa Asiya ddala musanyufu Asiya muwalawo okugenda okufumbirwa twagala kulabako ku maali oba ebintu ebitonotono okugeza nga ebintu ebawaayo mu kukyala Asiya bye yatwalidde mama we tulabeko ne speech ya mama wa Asiya n'abantu ababadde mu audience. Now my question is omukolo gwabadde gwa bizonto bina Ujana webuza nti bizonto bina yani nani tugenda kutunulira muzeeyi Kyemba waya tezikwatagana bulungi tutunulire Charles zavwako tutunulire Asiya zavwako tutunulire Fibi gwe tubadde tulowooza nti ali mwakategeera naye era kati naye yeggase n'abeera mu bizonto ebina then ne tubeera n'ono aba driving content creator ono YouTuber content kubanga tukimanyi bulungi ntino SB4 anonya content wa ku YouTube. Yes gwanonya so that asobole okusasulwa. Mwami SB4 media mukwano ng'okoze nnyo awadi yo tugira baddi. You people be serious. Nze mbagambye. Ekituufu kiri nti nawe SB4 n'akabinjako mukimanyi bulungi nti Asiya tasobola kutuula ne Charles ne bawangala wadde okumala emyezi 5. Kubanga bano abantu bonna tebakwatagana. Ate Charles kasajja kakulu, ate Charles kasajja kategeera. Kategeerera ddala. Era bino ebintu mukakabukasi. Okitegeera. Mubimutuuzaamu justi. Kulwokuba nti mwe mulina kye mwagala. But you people stop using people. Mulekerawo okukozesa abantu abatategeera obulungi. Kulwokwagala okuggusa ebirooto byamu. Kubanga kati wootunuulira ebbanga lye muzzenga mukola content ku Asiya. Asiya yali afunyeemu ki? Mwabazimba YouTube channel zammwe ne mufuna viewers ne mulya ku viewership naye Asiya ne maama we ne basigala eri mu kazigo gye mwabaleka. Kubanga singa mwali ddala nti mulumirirwa Asiya singa maama wa Asiya mwamujja mu mbeera gy'alimu eiza ne mumufunira ku business etegeerekeka ne Asiya ne mumujja mu mbeera gy'alimu ne maama we ne mubateekako mu bulamu obulungi. Naye Abannayuganda mwagala nnyo okukozesa bannaamwe okuyisaawo ebyamwe naye nneeyongera okubajjukiza nti Katonda abalaba. Essaawa zino ogenda kukozesa Asiya ne Charles gwe okutuusaayo ky'oyagala kubanga nti bano abantu bafuna sympathy mu bantu. Ate kati n'ogenda n'otunuulira ensi yaffe Uganda twagala nnyo ebintu ebyonoonese twagala nnyo ebintu ebitalina mulamwa ntegeerekeka. Ne tuleetera bano abantu ababa bafunye bano abantu okubakozesa okutuukiriza ebiruubirirwa byabwe. Naye ng'ekituufu kiri nti SB4 n'akabinjako kyonna kye mubala si kituufu. Tosobola kugatta abantu ababiri. Ng'okimanyi bulungi ate nze kyemmanyi gwe SB4 kimanyi bulungi nti Charles ategeera bulungi nnyo. Okitegeera ayinza n'okubanga obako jjaawo oba kaziniwo nga yali eyo mu kyalo. Gwe wootunuulirwa obulamu embeera za Charles osobola okuzikompeyalinga ku mbeera za Asiya. Asiya omutunuulira butunuulizi n'omanya nti ono omuntu tasobola kutuula ne Charles. Ekintu ekisingira ddala okunnuma nti nawe ng'omuntu omala n'odda wali n'osinika amannyo SB4 ng'obajjako interview olowooza nti ensi tekulaba mukulu. Ensi ekulaba. Omukolo gwa Asiya ne Charles temwagabye ku kaadi nga mugulanze nga mugukoleddeko content
abana Uganda n'okuyitira ku bannaabwe nze kyova olaba nze tali muntu alingwira mbu anzijako interview kubanga mwe eyimu yamwe okuyitira ku bannammwe kutuukiriza ebiruubirirwa byamwe at least singa abo abaana mubakolako content ate ne mubayamba okukyusa obulamu bwa famire zaabwe kyandibadde kirungi. Now my question is mupepe yane Asiya mumukoleddeko content mumuzimbiddeko YouTube channel zamu tabinaayoko banganda be nga temutulagangako ba famire ya Asiya nga nabo mulina obuyambi bwe mubawa wabula mukozesa Asiya ng'ebyo manyi tabina sympathy mu bantu ne mumukozesa okutuukiriza ebiruubirirwa byamwe. Bana Uganda ekintu kye mukola si kituufu. Yes, nze nganze nkivumirira kati gwali eyo gwamanyi. It's my opinion. Twesange mu comment section.